Hello, nkwano mbalamusizaako amanya gange nga nze Senga nga bulijjo. Olunaku olwaleero nzize ne programu endala naye nja nsooka okwebazaabo bonna abasubscribinze ku channel yange. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Neebaza abasharinga videos, neebaza abaviewinga, returning subscribers. Thank you so much. I really appreciate you. Programu yaffe ya leero egamba ebintu bino okusinga ffe Abannayuganda tetubimanyi nnyo, naye nze njabireeta tubiyige kubanga kiina kye kituyamba. Nga tonnaba kwesitiiminga gw'omukyala ogenda sooka wejjanjabe. Ogenda kufuna galiki omuteeke mu kasolo oba mu mmanayo munda ng'omusibyeko akawuzi. Osooka oggyemu yeast ali mu mmanayo. Wobeera tokozesezza galiki era waliwo ebintu ate era ebirala by'osobola okukozesa. Naye galiki oyo wobeera gwe gw'okozesa ogenda mukozesa okumala ennaku 5. Wobeera omukozesa baba tebakuzina. Omala okulongoosa mu mmana oggyemu ebicaafu ebyo ebibeeramu. Galiki atuyamba okuggyamu yeast byebyo ebintu ebibeera ebikutukakutuka ebikudumukudumu bibeerawo olw'ensonga nti abantu abamu tubeera n'ebirwadde. N'olwekyo woba olina ebirwadde ate omusajja n'akuzina ogenda beera ng'olumizibwa munda. Tonyumirwa kwezina kulwokuba oba n'ekizibu, ate omwami waakuteekamu embolo bw'ati n'agiggyayo egenda kugirako ebintu ebyeru ebireetera omwami okwesikamu, ate n'omwami waffe ogenda beera omulwaza. N'olwekyo tuteekwa okwejjanjaba nga tukozesa galiki okumala ennaku 4 ku 5. Bw'obeera tukozesezza galiki osobola okukozesa antibiotics ze basonseka wansi. Antibiotics ezo ze bayita eziri strong oziteeka wansi nebeera ng'esulayo n'ogiggyayo enkya n'ogizaayo n'ofuna endala enkya n'ogiteekayo n'ekwozaayo munda. Abakyala naddala abaagala okugwa ebbakuli olina okubeera ng'oyagala okugwa ebbakuli mukyala ng'oli muyonjo ng'emmanayo nnyonjo. Gifeeko omwami akugwa ebbakuli nga tolina kasu, nga tomulwaza ate nga tomusesemya. Buli w'obeera ng'olina obulwadde wansi omwami n'akugwa ebbakuli eddoboozi lye lifa, omwami akolola afuna akantu ako kulwokuba nti obeera teweeyonjezza bulungi. Naye okweyonja tekumala kuneenuka okunaabayo. Omukyala awooma, nkiddamu omukyala awooma alina okubeera nga yeggyayo yeast n'otaswala ng'omusajja akuggyeemu omukira bane nga guliko ebicaafu, kiba kirabika bubi. N'olwekyo tugenda kukozesa antibiotics bw'obeera tokozesezza galiki. Omuntu ajja kugamba nti Senga nze wenkozesa galiki oyo talina kyanantuusaako, oba abamu bagamba mbu abawunya munda. Naye bw'onaaba omaze omukozesa ng'owulira akuwunyamu ate era nja kudda nkwe solution. Naye nga ekikulu mu byonna tulina okwejjanjaba kubanga abakyala bangi balina olusu wansi, naddala olusu olusinga luleetebwa nga tuvudde mu periods oba kye tuyita ekibada. Kati omukyala engeri gy'atagwamu musaayi mulundi gumu obeera n'olusuususu ebiseera ebisinga, ate abamu tulina olusu nga lwa kandida
kati nga gwe olina infections n'ofunira ddala olusu era n'owunyira ddala. Kati mpozi naolwo olusu oluleetebwa era yeast naye jjukira era eyo eba infection ya yeast eno tebeera transmitted disease nedda, naye ate osobola okulwaza omwami oyo gwe weebaka naye. Nabagambye omwami buli wakugwa ebbakuli ng'obadde olina infection eyo, omwami alwala obulago oba afuna infection mu mumiro. N'olwekyo nno abakyala tubeere nga tujjumbira okwejjanjaba. Kiswaza nnyo omukyala okubeera ng'owunya olusu nga buli w'oyita munange nno bakusongamu ki? Nga bakusongamu omumwa, bakutunuulira banno bubi, kiba kibi. Ate n'omusajja yennyini wakuzina n'akusangamu olusu tekiba kirungi, kiba kya buswavu nnyo. N'olwekyo twefeeko twejjanjabe. Eddagala eryo lye mbawadde si bbi, lyonna ddagala ddungi. Osobola okukozesa ekimu ku byo, naye fuba okulaba ng'obikozesa ng'omaze okulaba omusawo. Tokozesa bukozesa, tokwata bukwasi n'okozesa, tekikkirizibwa. Sooka ogende w'omusawo omunnyonnyolemu kiki ekikuluma, then osobola okumuwa idea ti njagala antibiotics bweziti ne bweziti, oba kali akantu kaffe akalala, oba empeke zonna ez'okumira. Naye ng'omukyala yenna nga tebannakugwa bbakuli, olina okwejjanjaba ne wejjamu yeast. Ate n'omukyala w'oba okozesezza akantu ako kenkulaze aka yeast cleanse, fuba okwepaadinga kubanga kakunywamu ebintu ne bikulukutira ddala, bibeera bingi nnyo, bibeeramu mu munda. Kyova olabako bakagabirako paadi, obeera olina okwepaadinga bulungi. Ebintu bino eno nabagambye ffe mu Uganda tetubimanyi nnyo era tetutera bikozesa. Kyova olaba ndeeta nembalaga example era nenteekako nti ideas kubanga lino eddagala nze siritunda. Nze nsomesa busomesa, gwe n'ogenda n'okola ki? N'olinoonya. N'olwekyo abakyala twejjanjabe tuveemu olusu, oleme kuwunya bubi nga babadde bakuzina, ate oleme kumalako na musajja akuzina mirembe. Nabagamba ekigambo obuyonjo kintu kikulu nnyo mu bintu by'omukwano. Beera muyonjo osikirize omuntu akuzina aleme okukwetamwa, kubanga omuntu bwe wabeera nga akuzina n'akwetamwa oba okitegeera olw'olusu tekirabika bulungi. Ndowooza nze mbasiibule, mmaze okuteekawo eddagala ery'okwejjanjaba. Mubeere bulungi, musube bulungi, mweraba, musubscribinge, mulikinge channel ya Senga Fifi, ate musharingeko n'abantu abalala kubanga kuno kujjanjaba. Bye bye.